Ampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe eyayita munnange nno ng'olutalo sinziggu lubaluseewo olw'ente eyali etaamye gye baali batwala mu bbaagiro n'etandika okutomeratomera buli gwe yali esanze. Awo munnange we nafunira omukisa okukola eky'obuzira eky'okubeera nti nze natta ente eno era n'embeera nga nataasa abaana b'embuga be yali etandise okubeera ng'ekaabya akayirigombe. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'e16 Mulangajja. Nga wayiseewo kumpi omwaka mulamba nga maze okulwana n'ente, mmeeya n'alwala endwadde ennene ey'ekitalo eyamumaza ku ndiri amazooba 3 amalamba n'emukonziibya nnyo. Okulwala kwe kuno kwanziza nnyo emabega mu kuyiga kwe nali njigamu amafumu olw'okweraliikirira. Naye bwe yakubaakuba ku matu ne ntandika okugenda nga kumpi buli lwaggulo ewa Muyodi ntendekebwe bulungi mu kulwana. Olwali olwo Muyodi n'anneewuunyisa nnyo bwe yaŋŋamba nti, enkya musaba oweewammwe obutakola mirimu gya mu maka mulyoke musobole okukeera ennyo okujja wano, kubanga nnina akalimu kange ke njagala munkolere. Kino yali takitugambangako. Obulimu bwe twamukoleranga bulijjo nga buba butono era nga tubukola lwaggulo, kyetwava twewuunya ky'anaatutuma okumukolera. Kinvinvi waffe nga bwe yatusaba naffe bwe twakola, obudde lugaba okugenda okubumaamulako eddiba nga tuli bataka ewa Muyodi. Twamusanga ayimiridde awo mu luggya n'essajja libinywera. N'okutubuuza teyatubuuza, n'atulagira tubagalire ebyaffe ebyokulwanyisa. Nze n'emikolo nga tumaze okubibagalira n'andagira nnwane n'essajja liri era n'ankuutira nti tewali kusaasira. Awo ennyago ne zikekkera. Mu kutandika omusajja yandowoozesa ddala nti tamanyi mafumu, naye nga tulwanidde akaseera mpaawe kaaga ne ndaba nga nali n'empampalika bw'empampalisi ku nnakinku w'amafumu. Mazima omusajja oli yali nnabe omukugu kungwa era kafulu mu kulwanyisa engabo n'amafumu. Ng'agenda n'akukwenyakwenya n'akukookonya ekifuba oba omukono oba okugulu ng'aggyawo engabo naawe n'ogamba muli nti nno leero mufumise. Okugenda okufumita ng'engabo ogisanga yeewagiseewo ng'eringa etannavaawo nako. Yagendanga n'agenda ngadda emabega nga bw'ogenda ofumbiikiriza amangu ago nga yakukubye dda ekimmooni oba akutebusa akuli mabega. Effumu lye emirundi gye yali nsoya n'akugamba nno nti emeka nkumu bulala anti nga teryewomeka. Yeffumu bwe lyakusubwanga ng'era olusambagere toluwona. Okumufumitako nga ye akyezira. Waliwo omulundi gwe nakwatibwa obusungu n'ensindika effumu nga kuliko n'obugenda bw'amasuka mbu mmukwase. Oba omulimba nga bwe butakeerera okugenda okutemya bwe nti ng'effumu lyange likutuseemu ebitundu 2 era ng'ekimu kifuumuuka buweewo mu bbanga. Ne nnyimirira nga ntangaaliridde. Omusajja bwe yalaba engeri gye ndozooloddemu n'atulika n'aseka era bwe natunuulira Muyodi nga naye ndaba emimwa giseenyaseenya muli emmeeme n'eneebikka. Olutalo lwaffe luno olw'ekitengavuumira nga luwedde ne tugenda mu nnyumba. Omusajja oyo mulanga nanneebaza nnyo era neyeebaza n'omuyigiriza wange ng'agattako na kino nti musajja mulwanyi mulungi, wabula akyalimu ettumbiizi ly'akavubuka era tannayiga na bukoddiyo bwaffe, naye mu byonna ajja kubanguka. Nze nno muli nga njula okuyulika essungu anti nga ndaba alinga nkudaalira obukudaalizi. Gwe nze ataamufumita nako nga mpitibwa nti omulwanyi omulungi. Ebyo byonna nga biwedde ne tuwooma. Okuwooma nga kuwedde mikolo ne bambalagana n'essajja. Ye nno taata anti nga naye amiraga ku nnyanja. Kyokka ye munnange ndowooza ye yansinga okulwana obulungi. Newankubadde naye essajja yali ekongolako bukumbu.
okulwana okugenda okuggwa ng'enjuba ebuusa akasolya. Muyodi olwo n'atutegeeza nti tujjanga kugenda ewuwe buli nkya omugenyi atuyigiriza ennwana ey'omulembe gwaffe era nti yali amaze okuteesaganya ne mukama waffe ku nsonga eyo. Enkeera twatandika okuyigirizibwa okw'akafubo. Twatandikanga na kudduka mbiro omutala mulamba ne tudda. Twabanga kye tujje tudde twakasukanga obusiki waggulu ate ne tububaka. Mu kusooka omusajja ye yabukasukanga nga ffe tubaka era nga bulijjo tukomekerezaayo okubaka oguyinja. Oba omusajja yagujja wa oba wa nange saamanya, naye ndowooza yajja nagwo kubanga lwe yagenda nagwo lwe gwabula. Gwali nno muguunwa gwa jjinja. Omubanguzi waffe omujja yali mukambwe nnyo nga tayanukulwa wadde okubuuzibwa, era nga bwe kakutanda n'omala osobya kye yakulagidde nga nno munnanga oluyimumba olukuleeta ne kanzungu tolwebalabaala. Twayigira ezzooba ddamba nga tutandika ku nsowera ne tumala ku nsiri, era oluusi ng'ekyemisana tukirya kiwolongose bwe tutaakirunganga ku mmindi. Ezzooba nga likongose ku ggulu, omubanguzi waffe yalabika nga takyatutuntuza nnyo era ng'asigadde kutukalaatira obugambo obutonotono n'okututunuulira nga tulwana n'emikolo. Tolowooza nti bwe twabanga tulwana n'emikolo nga guba muzannyo wakati w'ab'omukwano. Genda yiiri nga naawe singa ggwe wali ffe nga toyinza kuzannya ng'omusajja oli akusimbye eriiso. Twafumitiganiranga ddala era nze enkovu amafumu ga mikolo ze gandekera ziizino kwe ntunula nga nnyumya bino. Kyokka nzijjukira n'ekitiibwa era n'essanyu. Omupeereza omulungi, nzikiriza tukomaawo olwakadde. Tunatandikirawo tweyongereyo okumanya biki ebyaddirira akume atakumira mpeera.